po jako akawuwo. Ekitiibwa kya Buganda Olukiiko lwa Buganda oluguddewo omwaka 2020 lutudde ku Bulange Mmenge nkya olunaku olwaleero nga lukubiriziddwa Sipiika Patrick Luwaga Mugumbule. Olukiiko lutandise n'okwogera kwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ono awadde alipoota ku ntambula y'emirimu mu Buganda. Naye ndowooza nti singa ensonga z'ennyinokolayiwa zongedde emirundi mingi naye ensonga y'ettaka nkulu nnyo bwe tutagiddiŋŋana tuyinza okufuna ebisigo. Ensonga ezivaako emivuyo egiri mu ttaka singa ensonga ezo zigonjoolwa ebintu by'ettaka bijja kutereera. Mu kwogera kwe Katikkiro era asabye abantu okuwagira Pulezidenti Museveni okulwanyisa enguzi nga bwe yaweze ku mukolo gw'okujjukira ameenunula g'emyaka 34 kyokka n'awabula nti gavumenti etandikire ku banene nga baminisita abagirya bakangavvulwe. Yagambye nti alina omutego gwagenda okutega abali b'enguzi era tumuwagire banne bakwataawo twagala abapya abanene bakwatibwe. Waliwo omusajja wati omupoliisi apoliisi bwe bakwata mitwalo ena ab'esatu ne bamuddako yunifomu ne bamuddako omuyondo omupoliisi emitwalo esatu naye ekitugula matagajjesa agamulwana. Waliwo naye ababikkungwa mu gavumenti abo twagala bakwate. Mukuumaddamula asabye abantu okuwangana ekitiibwa naddala mu kiseera eky'ebyobufuzi nga kisemberera okusimba emiti n'okwewala enkola ezireeta obugagga amangu nga cryptocurrency ko n'ebirala. Kambabuulire basebo ne bannyawo ekintu kyonna ekikusuubiza ssente ez'amangu oba amagoba amangi obeera kibeera kyakuyimba kibeera kifu. Musaana okwewala amagendo nebyo bye bayita diiru kiki ebyo bityaliyayo diiru biki ebyo diiru oteka okubaako kyotunda oteka okubaako kyosuubula. Obusuubuzi tosobola kubufunamu nga ebbanga gwanvu teriyiseewo tekisoboka. Era oli bwajja n'akugamba waliwo wali ebifuna ettaka liri wano ettaka lya miliyoni 2 ng'ettaka lyonalyonaleesoloddewo lya miliyoni 100. Baminisita bawadde alipoota ku nteekateeka y'okutumbula Obwakabaka okutuuka ku ntikko nga kuno nno kubaddeko omumyuka wa Katikkiro asooka Hajji Twaha Kigongo Kawase awadde alipoota ku nteekateeka nnamutayiika eya 2018-2023 weetuuse. Okukuuma ekifo kya Ssaabasajja Kabaka mu ssemateeka wa Uganda tulina ebyokukola mukaaga nga 2 Minisita w'ebyobuwangwa Male Kiwalabye asomye alipoota y'obulambuzi n'okulamba ebifo eby'enkizo nga Ssaabasajja Kabaka bwe yayogera mu kuggulawo olukiiko lw'omwaka olwa 2016 ng'atudde ku Namulondo. Ate minisita w'enkulaakulana z'abantu Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ayanjudde enkola ya yinsuwa y'obujjanjabi ereeteddwa mu Buganda ng'etuumiddwa tubeere balamu. Eyawukana na nkola za insurance endala z'ebyobulamu eziri mu ggwanga kati. Omuntu asasula ensimbi eziba zikkiriziganyizibwako nga bwe tunaaziraba okusinziira ku kika ky'obujjanjabi bw'ayagala. Bw'otuuka okubeera memba osobola okugenda mu malwaliro oba ebifo byonna ebiragiddwa nga mugenda okiraba ebirimu obujjanjabi. Oluvannyuma minisita w'olukiiko Nuwa Kiyimba asomye ebiteeso 7 ebiyisiddwa omubadde n'okwebaza Katikkiro olw'emirimu egikoleddwa mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Era olukiiko lufulye alipoota ku nteekateeka y'okutumbula ebyobulambuzi n'okulamba ebifo eby'enkizo mu Buganda awamu n'enteekateeka y'Obwakabaka eya Yisuwa eya tubeere balamu. Kanyike Kevinizi
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Naffe tukikuuma.